abantu bano balumya. Abantu bano balumya. Kanisa yange bamaze emyaka 3 nzigale. Bamanyi nti buli Sunday sisabisa. Nindiridde okufuna ekifo. Mbadde nsirise. Ningamba nti kanjogere nga abaasoma. Bangambe bagenda kumpa ekifo abaana tusobole oba ministeringa nakuwandikira simanya oluzungu oluwanvu. Basically kyagambye nti no. Tukobye no. Nebo ngamba simanya tugenda kulinda police endala simanya tugenda consultinga mumaze omwaka mulamba. Ekitegeeza babadde bankooya bana abaana abasayininga petition. Manya abantu bano ba mafia. Kitegeera kati abaana abasayininga petition ba graduatinga. Okitegeera kati omwaka guyiseewo. Ine babayi bano babadi. Baboyi bano babadi. Kati bakulinda bana abaana abawadde obujulizi nti you are discriminating us ne bakola ki ne bagenda. But here they are saying balinda government ina pending regulation of religion and faith organizations. Nozeri mu parliament baji teri eyo yatandika 2017-2016 lokodo bano nyengeri je ba regulating if singa nandibadde nchikiriza nti kiri genuine singa bayimiriza eddiini zonna e Makerere singa bayimiriza abakatoliki singa bayimiriza abasiraamu singa bayimiriza abanglican fete tusaba special project tusaba kye bayita equal opportunity. Eno ye one mega concert of the year. Kampala de mutagenda kwela bira. Shiba Karungi, Twin Kama. Agenze Rugogo Cricket Ovo. Muneya nziza live concert. Friday nya October. Emitwale ebiri okuingira byebye emitwale 5 meza milioni 3. Ono bamwita mama tusubira. Ono ya mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini hotel mukono. Omutwale 10 byebye emitwale 2. Ono ku Sunday nga 6. Maria Frema Saka. Shillings emitwale 2. Byebye emitwale 5. Zino zendaga za Shiba zikomekereza omwaka guno. Erajja kulwawo kudda ku stage. Bashibaholics muliwa. Ebisajja ebiwoza Shiba. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuwaza nemala nkukwatako gwe para. Bitegekeddwa Black Legacy. Nebiwagirwa Shiba Management. Westlake Water. Senyuka TV. That from mobile app. Best Records. JJ Sound. Club. Refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel. A reason to imagine. Pulira natero kule motoka. Sabaduka. Ebiveko ebimotoka tobisobola. Munindeko. Bino bikola bitya? Gwe, Sabaduka yaguze motoka. Sabaduka. Sindi wazijjeyo. Shusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan lero okulakulanya business yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero we tusinzidde sobola kwogerawo. Banka. Kiri very important. Tuba tukola n'abantu banyina tusinzidde wano okubeera nga tubawe. Mu Uganda. Ndine Pastor Sempa Gabriel Baba Gwanga Mujje. Eri Yesu. Webale nnyo tik. Olunaku olwaleero gwe tuli naye. I know you watched the first part. Now, this is the second part. Ideally, first part try to inakwogera kino. Netulandaga. So, but here we are. Yes, sir. So koboze ku bantu atulana batuwuliriza. Bana mbalamusiza mwenna naye tobeeranga wa UBC bino bya UBC. But you greet the people. Abantu ino babuuza. Because our culture dictates we greet people. How are you? Mamu, Mirembe, Mukobachi, Ningo, Kobango.
how you doing? Those in the diaspora, I'm thinking about you. Yeah. My wife is in America. You know, my daughter, you know, the other girl that she just sent me a photo. She's beginning to work now in a restaurant. You know, she got a job and she just began working. My wife sent me photos this morning. I was trying to share with you so you all can see that she's working. This is my daughter now. She's working in a, you know what, KFC type place. That's her, my little baby, you know. You're trying to Yo. She's now what, 18? She's 17. She just turned 17. Okay. And this is my second born, Makai. Oh no. Naye ali America. Kati bonna abaana bo batuuze beeri. Okujjako omu gwe nnina okufunira mutabani wange yasooka. Paulo naye ngenda musabira. Obutuuze naye nja musabira. Then ono the second girl yafunye boyfriend. Your boyfriend we man. Namundaga. Ate muvubuka ayagala mukama nnyo alinga nganza. Ate muddugavu ddala. Bazadde be bava Haiti ng'abaavu nnyo. Manaku. Enchuji ogimanyi. Kyokyo kikadde. Egamba abantu abakubiisa abatakwagaliza. Bambi omwana yafunye omulenzi. Abaana bakozizza wuno. Ndowooza baweddewo kyalinayo omuto. Oli era kati bazzukulu benyina Paulo oli gye wandikoodingire. Ne bambi kinsanyusa. Kati ngenda kuba nfuna n'abazzukulu abalala. Kati you know taata wange yali muyindi, maama muganda, pasizza omukazi wuuno Tracy, bazadde bava Puerto Rico, Jamaica, kati ate wuuno muwala wange afunye omuvubuka ono ye ava Haiti mu America, you know no wakubiri. Bambi ono akwagala nnyo ono kisaaki. Abeera akumbuuza. Abeera ambuuza. Akubuuza. Guys kasuku what ate abantu bamwagala nnyo yali akubuuza buli akola ku homework. Bambi last born elements there's just so much love, you know. Nange waffe nze last born. Kyavola abandi. Oyina ekyejo. Sina kyejo. So kati pastor, tusookere ku Makerere University. Yeah. What are your troubles with Makerere University? Makerere University yaggalawo ekkanisa yange yali emaze emyaka 20 ng'eweereza abaana b'e Makerere. Kanisa yange gye bayita Makerere Community Church ye yavaamu nga outreach yaffe ye gye bayita prime time at the pool. We tuyambye abavubuka era bangi 10 okumala emyaka nga 2. Kati twalinga tusabira mu School of Veterinary Medicine hall nga gye tupangisa. Kati batugalawo mu COVID amakanisa gonna bakola ki? Bagaggala. Then after COVID ne baggulawo. Kale bwe naddayo jukira Makerere waliyo St. Francis, St. Augustine, ey'abasiraamu, then eyaffe Makerere Community Church. Kati bwe twagenda okuggula ne baga nti Pastor Sempa bali ababadde bakuwa akameme tebakyaliwo, professor yali akumanyi, mwana muveeti. Kati fe abapya tetukumanyi kubanga omenya amateeka. Eddiini zammwe zimenya ki? Amateeka. Nga bagamba eddiini zammwe zimenya amateeka. Nga bategeeza ki? Nti yo Makerere University bwe bagisetting up mu biseera by'abakoloni, colonial time, bali bamanye eddiini ezi 3 era ne baziwa basooka zino 2 kumpi ne main building kubanga abakatoliki n'abangilikani eddiini yali official. Then abasiraamu leeta ne babawa ku gate. Bali tebannaba kumanya. By the way, that was the end of the university at the time. Gate bali tebannaba giteekawo. Eno yasooka eno ya Eastern. So right then abantu bayitanga eno ku Eastern. Bali bayita mu Eastern. Kati eventually bagulawo gate eyo. Kati eddiini 3 constitution gyemanyi ye Makerere. Kati then movement y'abalokole balinga bagi frustrating. In fact mu 60s bano waliwo abasumba abateekawo Makerere Full Gospel Church abalokole bajja ne basaba ogenda mu 50s and 60s okuteekawo ekkanisa mu university. Abakoloni, because they were protecting the interest of the Anglican Church. Jukira, there is a fusion between the Anglican Church and the Queen. Yes. Ne bagamba no. Era waliwo papers nene ze nafuna eziraga nti bali baga no tetusobola kukkiriza
aba Pentecostal born again. So for a long time there's been a struggle that tebakkiriza dini ndala. Kati naye mu 1994 Uganda yakola constitution empya egamba nti tosobola ku discriminatinga one group from another. Kati okukyusa regime eri enkadde ne ya constitution ya colonial constitution ne regime empya ene ya new democratic dispensation. Kati ffe abalokole tetunaba kwenjoyinga kye bayita freedom of worship. Kati kanisa nawangwe nagiggalawo bwagiggalawo nengezaako okuwandiika amabaluwa gonna kati amabaluwa gaagano sooka nempandiikye nesooka nembasisinkana nembagaba nemunzigaliddewo. Kati kutuusa bwe nasoma constitution nendyoka mpandiika mu February nga 22 that is 18 Feb 2022 designate to the Dean of Students copy to the University Vice designation and the gazettement of chaplaincy for the born again. Nembabulia for the last 20 years have been offering voluntary informal chaplaincy for the youth students. According to your office, there is only 3 places: mosque, Catholics and Anglican. There is no chaplaincy for born again. Uganda has diversity of beliefs. 2014 population census eraga nti abalokole ba 11%. Wetuli to rectify nti ate tewali chaplaincy. Nti okutereeza imbalances, the government of Uganda yakola act of parliament neteekawo kye bayita Equal Opportunities Commission to address historical imbalances through affirmative action. Kati oluzungu lwanvuko kyekyo. Affirmative action by'abakazi n'abasajja. Anti egamba okutereezwa okuleeta omwenkanonkano waliwo steps ezirina okukola. Kati nga abawala babawaayo 1.5 free marks Makerere kusobola okuyimusa ki affirmative action. Waliwo ebikolebwa mu special way bw'olaba abantu nti bali discriminated. So nembagamba nti mu university goal yammwe mulina strategic goal ey'oku recognizing marginalized groups through imbalances. Ngamba saba ngabo tutekako ku celebrating omwaka 100 years. I request the administration in a spirit of addressing to recognize gazette land and the chaplaincy for worship and star of born again faith. Nemba wabwino nabawa bwino nti Makerere eno yebaluwa gyesoose njagala bagirabe. Nembalaga nti era nali mpandikire ne chaplain ne parliament. Parliament nayo nenjiwandikira. Nabo ne bakola ki? Nabo ne bampa. I was appointed the chaplain for the what? Parliament. Yegwe parliamentary chaplain. Yes, ebaluwa yino tebakyusanga. Oli ku mwezi awo. Ate bampanga yo wadde 10. Nembaga sijja kolera bwerere musooka mwetereza. Kati tokyaliyo. Gendi naye nyina kibaluwa. Then number 3 nembawandikira bwino nti nange nasoma manyi Makerere balina oluzungu lungi. Nawandika concept note. Born again chaplaincy, concept note for inclusivity, equal opportunities and affirmative action at Makerere University. Nempandika amateeka mangi. Banyi abantu bayinza okulaba ndi balowooza pastor amanyi Bible verse, tamanyi bwino. Oluzungu ddo lukuba. I'm telling you. Nembawa ne affirmative action kati nemalizaawo. Then bagamba mbu abalokole tuli divided. Nengenda nenfuna ebbaluwa z'abasumba bonna abakulembera egambe ebiwayo ebinene. Ekisooka kyali kya born again faith eno yaserwa dda n'agamba recommendation for Pastor Sempa as a chaplain at Makerere. Serwadda kyaliwo. Kyali wange tuva naye Masaka. Number 2 nenfuna ebbaluwa ey'okubiri omukulembeze Joshua Lwere Makerere eno gye bayita National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches. Y'amaanyi kati. Nayo y'amaanyi si ntono. Then nefuna n'abatonotono nefunayo n'aba Baptist Union of Uganda nabo ne bampandikira. Kati mu kiseera ekyo waliwo ebitongole byali Pastor Gundi yali tannaba kumpa naye nazo nzirina zizino kanzirage. Evangelical Fellowship of Uganda. Ani oyo pastor Simon Peter Emyao. Kati yo naye munene awe batwala watoto Pentecostal Assemblies of God bali wanzi wa Gundi F Evangelical Fellowship of Uganda. Then ne musajja wange ono omulangira Bishop
David Michael Chaze oyo musajja wange naitwa yene Confederation of Pentecostal and Evangelical Ministries. Kati ebbaluwa nenzifuna kuba bagamba nti bwe tuwa Sempa ate oli omulokole bwajja no kati bano beba apex groups bonna ne bakkiriza ng'omuntu ogwo ne baendosinga Pastor Sempa baluwa nenzibawa. Number 3 nembawandiike nange nembawa ekifo manyi omuntu bw'omuwa nefuna Google map nendonya kiki ekitaliiko ttaka awo wansi wa Mary Stewart waliwo kibeekeeri ne bagamba mumpaawo omanyi olina obbalaga ne bagamba mumpaawo tewali kiriwo yali beekeeri wakati wa Nsibirwa North Court ne Africa mulimu bimotoka bikadde bibyo nembiba bibyo ebimotoka obiraba ebikadde byebiparkings awo ne bagamba mutuwaawo kati bwe nawandiika ebbaluwa eyo nawangwe nayita mu ddiini n'agamba nti university yasalawo nti abakristaayo mwenna musabirenga muziri ekkanisa z'abakristaayo either Catholic Church oba Anglican era nga University Council tenaba kutubuulira kikyakkuba tujja gisaba etubuulire naye musooke genda osabire mu Anglican. Kati bwe nagenda mu Anglican gye bansindise bangoba waliyo Reverend Onesimus Asiimwe namuwandiika negambana mutuweeyoko a place tusabeko oba wali mu St. Francis Community Center n'abakatoliki nabo nengenda St. Augustine banange tetulina bwe tusabira abalokole batugalawo mutuweeyo we tusabira ki sabirako abantu bayigirize Bayibuli tusabeko oba mupangisa tujja bapangisa bamala emyezi nga 8 tebanziramu bakatoliki bawambulya direct nti tekijja kusoboka naye bano aba Anglican bansooka ne bansudiya ne banzize teyanziramu oluvannyuma nengenda ne mutuukira ne ngamba Reverend Onesimus Asiimwe nakuwandiikira university yaŋŋamba nzijeewuwo lwaki am frustrated lunaku olwali tugenda kuziika gundi oli speaker wa parliament nga nange olanya twali mu week nalyoka nulya nangamba Pastor Sempa there is a reason why you are frustrated konze what is the reason we don't want you here. The university doesn't want you here. You people, we don't want you here. No. Kati nze olw'okuba level gye ndiko sikyatya kaya kinkuba bwatyo directly. Tikiki nti there is a reason why you are frustrated. We don't want you here. Kati n'entandiko kimanya nti ffe abalokole and other religious minorities tebatwagala. They don't want you around. Bwenvaawo nendyoka ngenda mu kooti kubanga nange nasoma oluzungu ndumanyi tosobola gandi no bansindika okusoma nga simanyi nengenda mu kooti kati abaana basooka kuwandika petition ba students abakyali ba student babano petition to the equal opportunities nti tetulina bwe tusabira amanya gaffe bye tusaba biibino twesaga chaplains ne bakopinga amanya gaabwe galiwa gagano ne signatures. By the way olwokuba nali nfuuka chaplain bonna nembagatta n'abambonye oluusi natometanga nabo n'abafanero n'abaani agamba bw'obeera nti oli mulokole ne bw'obeera gurupu yonna nkulwanira ne bateekayo ne tuteekayo n'omusango ne bwino wange mu kooti ne tutandika okubiisanya okiwulya muganda kati kooti kyeva egamba yatunuulira bagundi abantu bano bagandi lwaki why are you discriminating? The constitution is clear. Why are you discriminating against Pastor who? Pastor Sempa. Oba against balokole. Against balokole. Anti-Pastor Sempa is a representative of what? Balokole. Kati bwe tugenda eyo ne tubisanya nange ne ntandika obbandika mu mawulire bwe nteeka mu mawulire nandika okwogera CBS where ne bagamba Pastor jangu tukole mediation ne balyoka bakola order eno temporary what? Equal Opportunity Commission yagamba we are giving what? Kisomeko. The parties be given 60 days to further mediate this matter inter-party. The first tentative meeting between the parties scheduled for 6th of September 2023 at 3 p.m. in the council room at the premises of the respondent. Makerere. September 20 what? 2023. Enaku mekaze batuwa nkaaga.
The parties will furnish a report on this mediation to the Commission and its next adjourned date on the 31st of October at 11 a.m. The report should entail consideration of the prayers of the complainants and the respondents' undertakings. Any. Baba wa ennaku nkaaga. Makerere netandika okudde nesema tugenda kukola commission inquiry. Twagala kumanya abalokole gye bali e Makerere tiweetuli. Abalokole babona wandikunze bakungi. N'abakunga ne bajja kwa Ivory Tower. Ne babalaba nti gye bali. Era by the way kyongena kikola. Ngenda kutegekayo olunaku. Kuba balowooza tetuliiwo. Bategere we tuli. Ne bamaze omwaka mulamba nga bankooya. Ekintu ekinyiiziza ennyo. Mwaka mulamba. Essaawa yange egudde. Mwaka mulamba. Nga bankooya. Kooti yabawa ennaku nkaaga. 60 days. Musisinkane simanya council meeting simanya chi ne batula. You've never sat? We've sat ne batula ne tutambula ne balyoka bagamba nti kale tukkiriza pastor tugenda bawa simanya katukole research tuyina yettaka ne ba Minister Department of Engineering mugende mukebere ne bakebere ettaka nawa report ettaka lirino kale pastor ekifo tukifunye kati tugenda kulinda council etule then tugenda kuba approvinga mu council dako mu April tugenda kukwasa kunze bannange tuli wala abana betaaga service abana bali awe Makerere bajjanga ina sente za wiki 2 oba 4 betaaga university yava mu kugabirira abana sente emmere mu 2007 university yalekeraawo oku welfare of students amafumbiro negaggala gogenda mu micho eryali effumbiro ne dining balifuula classroom eri store abaana enjala ebaluma ekizibu ekisinga e Makerere abaana baavu obulwadde obusinga e Makerere alusa baana balya bikomando abaana tebalina we basula abawala basula abalenzi bagadde abawala bali cheap wano omufuna ku 10 oba 12 abaana be Makerere kati no kankikubulire ekintu ekiri wansi kizibu nnyo abantu okukimanya kati ekyo si kiganyi kati gwawo wali ogenda solvinga woti wali ogenda bawe emmere of course wuliriza okuva mu wenatandika obuweereza buno abaana bengezaako tulina porridge night baana mbakuŋŋaanya ku prime time buli Saturday bakuŋŋaanya ku Sunday buli tumala okukola service nga nfumba caayi n'emiwogo n'amandaazi buli lwenkola Bible study kubanga nze nange ekyande Makerere awo buli twagenga Bible study tunywa caayi nekigambo menvu mandaazi ne caayi abaana enjala ebaluma baana balina depression omwana asobola okuva ng'avudde etteeso waliwo eyajja nanga nti pastor natambulanga wano e Makerere omutabani wange Jemba tambulanga e Makerere nga ntambula nga sinamu wadde 5 ne ngamba Mukama nkolera miracle I need a miracle n'alonda siringi 5 n'agamba Mukama mulungi era wo obujulizi obwo olw'ebitaano ebisige 5 ennaku bwe mutunuulira balala ojjukira oli omwana yajjira mu kibokisi eyaleeta gundi suitcase suubi mu box abantu abasinga 90% abaana bajja e Makerere bajja beeyiiya baana babanaku begezaako kati nga naffe abasinga twasomera ku government scholarships naye kati ennaku eri e Makerere nnyingi nnyo kati government oba university bwe yapulinga out of providing social services it means nti abantu aba providing social services voluntarily they are very important. People like me who are providing social services, we are very important. Because you could not do it. Bali tebakyalina sente za mmere. Bali tebakyalina sente za kulabirira abantu. Kati mwamalira ku kyawo. Makerere bwe tutudde nabo ne batusuubiza otuwa ettaka location mu Apple nembagezaako bajjukiza bannange tuliwa. Bwe tutuuse mu June ebbaluwa yino bagiwandiise jjo nga baŋŋamba simanya space for interdenominational prayers yino bagiwandiise July gisome. Toyeyayuya naawe oliwo e Makerere
tubeera nga bali abasomedde kati kyogamba benjayo yanembe abo masomero malala beera straight leka kikola nze njayo yenkutene ku muntu tuwe ekitiibwa kati oyina masters degree e Makerere. So what happens when you yawn? Kati ekyo tukikolera ku kamera nandidduseewo okola bwoti n'oyooninga neno olyoka okoma ate kati nze okusomera Makerere siri mu management omanyi ndi munyiivu nnyo. Pastor Dr. Martin Sempa, yenze founder and senior pastor Makerere Community Church. Evuddewa ebaluwa evuddewa Makerere University. Webale ani agiwandiise wansawo leganda be Helen Nambalirwa Nkabala PhD Associate Professor Religion and Peace Studies Principal College of Humanities and Social Sciences yakulembera kundi simanya committee ya mediation. So the above subject refers the mediation committee has received a communication from the University Central Management regarding the request for space for interdenominational prayers. This is therefore to update you on the position of the University Central Management regarding this matter. The communication states that the University Central Management decided to defer the matter pending the regulation of religion and faith organizations by the government of Uganda and further consultations. The purpose of this letter is to inform you that the aforementioned position from the University Central Management. Thank you for your continued cooperation. Na signing a sincere Helen Nambalirwa Nkabala. Abantu bano balumya. Kanisa yange bamaze emyaka 3 nzigale. Bamanyi nti buli Sunday sisabisa. Nindiridde okufuna ekifo. Mbadde nsirise. Ningamba nti kanjogere nga abasoma. Bangambe bagenda kumpa ekifo abaana tusobole oba ministeringa nakuwandikira simanya oluzungu oluwanvu. Basically kyagambye nti no. Tukobye no. Nebo ngamba simanya tugenda kulinda police endala simanya tugenda consultinga mumaze omwaka mulamba. Ekitegeeza babadde bankooya bano abaana abasayininga petition. Manya abantu bano ba mafia. Kitegeera kati abaana abasayininga petition bagraduatinga. Okitegeera kati omwaka guyiseewo. Ne babaayi bano babadi. Baboyi bano babadi. Kati bakulinda bano abaana abawadde obujulizi nti you are discriminating us ne bakola ki ne bagenda. But here they are saying balinda government ina pending regulation of religion and faith organizations. Nozeri mu parliament baji teri eyo yatandika 2017-2016 lokodo bano nyengeri je ba regulating if singa nandibadde nchikiriza nti kiri genuine singa bayimiriza eddiini zonna Makerere singa bayimiriza abakatoliki singa bayimiriza abasiramu singa bayimiriza abanglican fete tusaba special project tusaba kye bayita equal opportunity tetusaba special tusaba nti oba omukatoliki omuwadde ekifo wali n'omu protestant n'omuwa wano n'omusiraamu n'omuwa wano naffe kalade n'abasebenzi be banajja nabo tucoordinatinga nabo nayogera nabo nimbagamba kye tujja okukola nti tujja kubeera wamu nga religious minority emu tucoordinatinga okuba nabo tebalina so ne tubuilding alliance for religious minorities Christian minority nebaga ugatamu na tukonze teteka mbalogo ne wabaga nabo basabe kubanga ettaka lino siria nawangwe ettaka lino siria lona magara. By the way kintu kino ekinuma kikino nti minister wa education mulokole Honorable Janet Museveni permanent secretary abaddeyo mu education ono eyakavaayo abadde mulokole alino gwe baka Kate Lamaro abadde mulokole. Number 3 nawangwe atugamba nti mulokole kuba ne mukyala we asabira wa Pastor Kayanja. By the way kiyinza okubeeramu ekizibwako kuba twamulaba yagenda ki ewa Kayanja oluusi Kayanja ate nange tubeeramu yatutwalako mu kooti n'atubiisanya kati but all the same kyenjagala okwogera nti amanya abalokole council chairperson Lona Magala mukazi ki mulokole. Kati nze kintu kye sitegeera waliwo abalala abanwa
lwanyisa waliwo ndoga basiyazi kiki waliwo abagambye pasita omanyi waliwo abasiyazi abafandinga Makerere kati ngono Professor Sylvia Tamale n'omwami we Professor Olokonyango babadde bamaze ebbanga n'ekinankani kyabwe nga batambuza biprojekiti byabwe bayigiriza nti ebisiyaga biri constitution kati nze bwe twayise etteeka lino era Tamale najja mu kooti n'abadisciple benna Kabumba oyo Olokonyango Andrew Mwenda nabawangula kankongere boy nabakuba ate salina sente by the way American Embassy yankubira essimu eyo ngembuuza nti mbubuka nanga nti no waliwo abajja wano abatusuubiza nti tugenda kuwangula omusango ogwo embassy neba supportinga ne bambuuza Pastor Sempa twawulidde bwabawangudde ne mu Supreme gendayo nensooka neneebuzaabuza neŋŋamba nti simanyi siina sente of course ngenda mu Supreme Court era kati gyendi ndowooza ne next month kati bakulobye apiirinze ku Supreme Court naye omanyi kyekitegeeza ekyabaawo gundi Kasuko bwe twawangula omusango ogwo nga nze defender kubanga Attorney General dukira mu 2014 bakuba goolo n'agweri kapiira ne kakola ki nekayiteeri nekinnuma nnyo kubanga nali nwanyidde emyaka 10 okuva 2009 okutuuka 2014 teeka liyise ne baliisazaamu kati ku lwo 2024 nenga temujja kunzanya nengera nensaba mu kooti nenga nti nze Sempa nze ndi interested mu musango guno okudefending etteeka eryo nalimu kulikola era sikakasa nti ono Attorney General no keke kiryowa nti ali independent kubanga etteeka lyaffe lino yalirwanyisa era lwali lumu Speaker Mongo yafulumya deputy we kuva mu parliament ojjukira nti era simukkiriza nze sikkiriza nti ate tebamunyenye kati oba baaliwo ke baali bazanye simanyi nenange nensaba nti kooti empe okimanyi Kasuku nti bonna abaali mu kooti abasiyazi balina baloya 24 sente yali wali ogimanyi ne Attorney General yennyini nanabira mu maaso ti Sempa tetumwagala ne muvubuka loya yali akkiriza Robert Lutaro era akkiriza nti Sempa abeeremu naye naasazaamu bannange kintu kiri nali sikiraba nasigala nzekka negawaya kati abalamuzi ne bagamba nti bwenna musirike mukomewo saawa 10 tujja kusalawo oba Sempa ayingira mu ggoolo batayiga era saawa 10 bwe twaddayo ne tusaba nensaba ne mu nnimi Roboshan omanyi kati fa Pentecost Roboshandaraba kati by the way bw'osaba mu nnimi eri mu St Francis bakugoba Abanglican tebatukkiriza era by the way mwe abalokole musabe nnyo mu nnimi ebiseera byaffe ebyokweka ennimi biweddemu rabasha negana muwala mu interview ne Andrew Njala gyenaliko roboshandaraba setekebebe bakayamasiko bobobo kati nensaba nnyo tusaba kooti neryoka enzikiriza okuyingira ne baga Pastor Sempa is allowed okimanyi nti it was making history tekibangawo mu Uganda tekibangawo I'm the first one ebintu ebikulu ennyo muli mu kwepiica muli mu biki zimanya sifula muli ebintu eby'amaanyi temubitegeera this is history in the making history era kyempa nyina okugenda nkola lecture mu School of Laws wano Cavendish Law Makerere Law UCU Law first time a civilian like me is allowed to defend the law kati netubisa tutegeka nayina video abasiyazi nga barecruiting obwana obuto video ziri kasito zirabako tosobola kusigala weka obwana buto kati bwe twaziwaayo bwino by the way when najiwa tegule nagamba Sempa lwaki walwawo bana jimwayo the last lwaki walwawo kumba video eno lwaki walwawo kunze tino video nkuru era video eri bwe bagiraba tino ngakiwedde kati Pastor Chenyagalo nempangula kati banyive erinze Makerere ku School of Law batama nabawangula kati idea lenga tuwunzika what do you want
What do you want Makerere to do for you? Makerere needs to discover its central nervous system. Ngono wekitiibwa ono wa Buganda gwe tuli naye ku Twitter ani Dikempanga. Yawandiika ennaku ezo akantu kansanyusa n'agamba nti Uganda has a lot of pain, but the problem is we are disconnected from our central nervous system. Makerere's leadership has disconnected itself. Nawangwe nervous system it is disconnected. Pastor Sempa nze ne mukyala wange nze ndi mu America mu Uganda. Abantu bonna abaliyo bamanyi Pastor Sempa yandibadde mu America ng'akola. Kakati abakyala yene sawa enkondo muzisuulere mwambale gambuutu tuyingire ennimiro. Emlins Farms ebatuusa ku Lunda Lima Youth Women Empowerment Promotion season ey'okubiri. Era bw'oba obadde olina ekirooto eky'okubeera omulimi osobole n'okufunamu ssente nga bw'ofuna amagezi okuva eri abo bakifunyeemu ate ng'era osobola n'okwewangulira ensigo esobola okutandika olugendo lwo olw'obulimi. Kati ky'oteekedde okukola kwe kukwatayo ka vidiyo ak'eddakiika emu ng'okasindika eri faamu eyo gy'oyagala ekusigemu ensigo nga bw'onnyonnyola obwagazi bw'ekyo ekintu ky'oyagala okwetabamu by'obulimi. Era ogiteeke ku social media zo zonna otagige Emlinza Farms ne Farmers Center Kibuye ne faamu eyo gy'oyagala ekuyambeko okutuukiriza ekirooto kyo. Era onnyonnyola engeri ki gy'ogenda okwekulaakulanya n'abakyala bato abali mu kitundu kyo. Omukyala anaawangula agenda kuwangulira olugendo lw'okusoma ku ssemazinga wa Africa, Europe, Asia oba mu America. Bino byonna bigenda kubeera kuva ng'ennaku z'omwezi lumu paka ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba omwaka 2024 ate ng'omukolo gwennyini gugenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Oktoba ku Emlinza Farms zirobwe. Abakyala kana kaseera kamwe bino byonna bikutuusibwako Farmers Center Kibuye abalina byonna bye weetaaga mu by'obulimi n'obulunzi nga baliwamu ne Calf Rabbitry Rabbits, Ham Breeding Farm Goats, Valeria Farm, Dairy Cows, Gero Farm Horticulture, Slave Farmer Tomatoes, Solin Foods, Mr. BB's, Kalim Kali, Coffee and Kalitusi, Spark Africa, Matoke, Superior Promotions and General Suppliers, Rove Motions, Great Make Studios, Mr. Fish, Alfred Soko Connect and Faith Agro Input Seeds. Lunda Lima Women Empowerment Promotion Season ey'okubiri kyabwegasse okuva eri abalimi okulaba nti tutumbula obulimi. Nakugambako luli nti nze ne mukyala wange tulina certification ebbaluwa degree masters of science okubeera psychotherapists, psychiatrists mu America. Kati bw'obeera ng'olina degree zange ofuna $8 10 per hour mu private practice. Kati nandibadde era abantu bange bangamba Martin sigala mu America okole sente. Sigala mu America okole ki? Sente. Naye ne ngamba nti no katujje Uganda. Nga bwe nafuna favor abantu ne banyamba nange kanyambe. Let me put it the call of President Museveni. Put it the call of Janet. Put it nena wangwe naye yatuyita. Bwolaba bu video ye, come let us rebuild Makerere. Come let us what? Everybody ninzija. Nengamba nti ziri sente nyingi kanze efiise mbeere wano nga nkola sacrifice okuinvestinga mu bavubuka nga bondabye nasoma nyina diguli. Kati bw'opima sente deferred salaries eya mukyala wange nange tezikka wansi wa $1 million 6 because buli mwezi oba ofuna dola ezitaka wansi wa $1,200 bw'ozibala omwaka obeera ne dola almost 1.2 no dola $12,000. Kati bw'ogigattamu emyaka 2 abantu babiri zibeera dola nga $6 million n'okudda waggulu. Kati omuntu social investor waliwo kye bayita financial investor waliwo kye bayita ani social investor. Tubadde ba social investors. Era bw'olaba wano ku Twitter abaana abavaayo ne bagamba Pastor Sempa watuyamba, Pastor Sempa watuwa Bible. Waliwo nagaba Bible za $8 wani Makerere mu 2004. $8 8 wali ogijewa Pastor. Nali awo waliwo gaye yajja nangamba nti Pastor tulabye yava Kenya. Nangamba Pastor Sempa nti tulabye omulimu omulungi gwokola nti sente zizo twagala kusupportinga kicho yagala okuteeka mu sente. Kicho yagala tukuwe sente tu oteekemu. Olw'omulimu omulungi gwokola ki? Gwokola. Ali bazungu nga bavudde Kenya, Nairobi. Kati nentuulaawo omuntu yandyagadde ekimotoka ekipya, omuntu yandyagadde okunzimbira ennyumba, omuntu yandyagadde obankole kiki. Nagamba no, kye tuba tukola. Abaana bano buli mwana ayingira Makerere njagala muwa Bible egi. Njagala yakatabo wali wakatabo ka purpose driven life. Nenkolera ne library ey'abaana ebitabo ebirungi up to date on leadership, theology, bikibi.
ne balyoka babipima ne ngula ebitabo bya $8,000 okudda waggulu ne babireeta awo wali nga kumbi ne Fulgozi bali bagita White House. Just to give you an idea the investment that we have made in era abantu bangi abakulembeze olwaleero by the way abantu abatamanyi nti olwaleero buli OC bank manager buli lecturer olira administration ya Nawangwe ejjudde banda bange oyo omwana gundi university secretary Kiranda is one of my boys. Kiranda kati otulira abaana bagenda ono Asumani basalirwa yayise teeka erirwanyisa ebisiyaga temani wange 2001 political savior otandika okutunulira n'abantu bensomye nabo nsomye ne Mao Minister of Justice nsomye ne Kulaije ono spokesperson UPDF kati nze nasalawo nandibadde nga Mao nengenda mbyobufuzi nagamba no I'm going to invest into the future. Kati mwami Nawangwe n'abantu be they have a disconnection of the central nervous system. Bandi badde bagamba tetutaganya Pastor Sempa otuyambye nnyo. How can we help you? Kiki kye tukoze nze kyendaba bandi nga ze sindaba wadde genda banoonya nga sindaba genda mu kooti nga sindaba kunkoya bandi badde bagamba Pastor Sempa ne mukyalawo mukoze ebintu birungi katukuweyo honorary PhD okoze ne wano mu Uganda nga ani ono yagaba agundi basimo ogenze kamiliyoni ni really Dr. Professor Nawangwe manyi gwe omanyi teyasomera Makerere no yasomera Kiev no ono yasomera yagenda Russia no Ukraine Nawangwe yasomera Ukraine Institute of oba Technical Studies gye yasomeramu kati yasomera Makerere owulira kati ayinza okuba tamanyi obulamu obw'e Makerere bwe buli nife twasomera Makerere nga tuyina Northcote nga tuyina Nkrumah nga tuyina Michozo nga tuyina Lumumba by the way kyennaku Lumumba kati bataddemu bawala katono nkabe naye banga isimanya bala Mary Stewart tugenda bateeka wali mu Lumumba bagira babeerayo naye olabanga omwoyo gwa gundi omwoyo gwa Lumbox lugufa wali muholo ki nze nali mu Nkrumah zo kati omanyi waliwo culture Makerere gyerina eyina okubeerawo naye Nawangwe engeri ebintu gy'abitambuza abitambuza nga Ukraine kati university za Ukraine zino gye yasomera teya experiencinga bulamu bw'e Makerere abaana oyina obbawa discipline naye oyina obbawa freedom ne bw'obeera gamba omwana ennuma ekula bigwo naye kati ekintu akifuga nnyo ne kibeera nga Makerere etalina nervous system kati twasaba kooti twasaba ebintu bisatu number 1 gazette a chaplaincy for the born again omuzadde bw'abeera ng'ali mbalala nga mukatoliki bw'agamba asindisa omwana akubira ani father bw'abeera omwanglikana akubira ani reverend bw'abeera musiraamu akubira ani seeka naye bw'abeera omulokole talina gwakola ki gwakubira tetulina structure bw'obeera admitted nti oli mulokole wano gye mugenda tetulina kati ekintu kitalina order kibira disorganized kati tetumanyi mulokole mulungi na mulokole mubi bana basabira miti bana bagenda mu bifofo ebitatategera bana bayingira mu culti waliwo ebidiini babayigiriza abaana temusoma so number 1 gazette a chaplaincy for the born again as a religious minority. Number 2 netusaba tuwe ettaka twezimbire totuzimbira naye tuwe ettaka tukole ki twezimbire Makerere ina square miles one je bagiwa gino bagigaba this is public land it is not private land of Nawangwe it is not private land of Lona Magara it is not private land of anybody no ino ttaka lyaffe erifugibwa constitution so number 2 tuwe ettaka number 3 netusaba nti ebintu byogabira ba chaplain abalala era nabyo biwe ba chaplain waffe gubalonze mutuweeye ennyumba
accommodation lwaki nze nsula ekasanje buli kaseera nenkeera okujja wano nga basobola okuwa ennyumba basobola okuwa ennyumba naye pastor ebintu byasaba bingi hapana mwagala ettaka mwagala benefits abasajja ndowooza bagumu bugumu no this is the problem bali nga Tamale bwe yagambanga you see we need to decolonize singa yali secondary school nga Nawangwe headmaster nga waliwo nannyini ssomero ye ettaka lirye kyandibadde kitegeerekeka niri nettaka lyaffe muyi wa musolo ffe tukitambuza ffe bannannyini these are public servants Nawangwe is a public servant bano bonna balonda bya public servant bino si byabwe singa kibadde kyabwe twandibwe no kati bwe tusabye nsimanya abalokole lwe bagamba tewali ttaka abantu katonomba kuba ekikonde nabanyigira nnyo twabira mu mediation neŋŋamba nti twagala ettaka ttaka liweddewo abaana tunaabawa Jindi n'abawa Luweero tunakoze kano so sile waliwo oyo gundi Dr. Sarah Sali ate nno twakula naye naye olwokuba ali mu gender mainstreaming omanye abakazi bayingira mu gender mainstreaming abamu batandikamu ate be bafandingibwa gundi bano aba LGBT okiwulira era ntera nnyo bataganya kubanga bwe nasooka mu strategic plan ya Makerere yasooka baali bataddemu department ey'okulaakulanya ebisiyaga under gender ne mbagamba no era naweereza message nenjiweereza Nawangwe nenjiwa Lona Magara sobola ogikulaga era ne balyoka bagikyusa kati of course tebanjagala naye oyo Sarasali n'atuvuma naga simanya mugende oba Luweero mugende obawa kati omukenkufu tegule yamukuba bomu n'amugamba Dr. Sali yes if you ever want to increase on your salary consider joining a comedy you would be in a good place with Amarula and Bizonto omanye omugezi takuvuma tayirako akukuba bwati akuyiteri ako kankolera ayinza okuba no teyakategeera naye abantu abo babeera ne batuvumavuma so twetaaga ettaka twetaaga chaplaincy kati nebagaa tetusobola kuwa musaala konze temufaayo we will be self-funded okutuusa regulations bwe zinaakyuka naye ekintu kino kituluma nti we are second class citizen abalokole tukooye omanyi bayibuli egamba waliwo ekyawandiikibwa kinabadde mpulira mukyala wange kiri muwala wange mpa essimu yange ekyawandiikibwa kiri mu Genesis ekyawandiikibwa kiri mu Genesis njagala kikugirayo kirabeko kigamba nti when you become restless you will break the yoke off your neck. When you become what? Restless. Egamba abantu abasinga agamba muzeeyi agamba nti by your sword you shall live and you shall serve your brother. Ojja kubeera muddu. But when you grow restless you shall break his yoke from your neck. Badde nga waliwo ekintu ekitusibye batusibyeko ekiyoko nti ffe tetulina we tusabira mu nkuba bwe abalokole tetulina freedom of worship tulinganga abatalina rights no tukikooye that season has gone that season okugamba nti batukweke mu nkwawa za Church of Uganda ate batugambe temusaba bunnimi tukikooye era by the way mu mediation committee bwe bagamba bali beerabidde okusaba Nebaga, please, you put prayer on the agenda here. Number 1. No, even concluding prayer. No jibocha. Nengamanti, I want to pray. Nabonga betu nula weba. Nambaliro. Echukuru baga Pastor Sempa ni radical. Of course. Museveni tali radical. Bobi Wine tali radical. No, ani atali radical one. Muhozi tali radical. Trump tali radical. Obama tali radical. The audacity of hope. Lwaki temwagala ffe abalokole tubeere radical? Anyway, kati nze mbadde nkubuulira. Kankubuulire. Abasajja bankubira amasimu. Banzita bussi. Baani?
bamanya nga bano abanoonya abo kati njagala owulize nasaba mu nnimi robo shandara bakaseteke bebesi yababa mokoseteke besi yababa banage omanyi twalinga tukweka naye kati tukyakweka wali twavaawo era kati bwe bampa chance okusaba era nsaba mu nnimi nti kati omusiraamu bamugaana okusaba mu Luwarabu omugaana tosaba mu Luwarabu kati mwe lwaki mutugaana okusaba mu nnimi muli musimanya tebatwa kati batuteeka mu Anglican teyagala basaba mu nnimi kati abaana bali awo babonaabona kiruka nkijeyo enjala ebaluma era bwe tugamba labisa Makerere bwe tugamba nti exhibition of Makerere netandika okulaga biki ebiri e Makerere okiwulira ya parliament bitono naye nze kyenjagala waliwo abadde batandise okwogera ku Nawangwe nze nali simwogeranga naye Nawangwe ku lwe yakutte n'asiba ekkanisa kyo tekikuleka no tekikole by the way waliwo professor eyagobebwa e Makerere yali ayagala kutunda muzikiti ogwo guli ku gate aguguza Abachina ne bamugamba ebyeddiini bizibu nnyo n'agamba no Abachina bazze manya Abachina bajja balina akasente ne bagamba manya Abachina we want this one at the main gate I can get it for you kati ne bagamba professor oyo professor kintu kyeddiini kizibu nnyo move slowly n'agamba ekyakuba oli kubanga abasiraamu bonna abali mu gavumenti batandika amasimu batandika onani ono muzeeyo West Nile Moses Ali essimu ono vice chairman wa NRM Alhaji Kigongo kiki essimu nezika professor yagenda okusanga ngate bamukubidde golo ndala yagenda okusanga olupapula lwo mbusimanya degree ye bagenda okebera degree ye erimu ebituli omulimu negumufa naserera Nawangwe I want you to know and you people in the university council the issue of you can have political fights with fellow men over jobs but the issue of fighting God you will not win this one. No, Nawangwe, you will not win this one. If you have determined that you are going to fight God, okulwanyisa omulimo gwa Mukama, and you close a church that has served Makerere for 20 years, and you close the church which was funding prime time, no, so that I am not preaching anywhere. Osirise Pastor Sempa for the benefit of Basias, for the benefit of those who don't like, so that Sylvia Tamale will be happy. No. We will exhaust every door. Nze, by the way, I don't want Nawangwe to go. But Nawangwe must not go. I want Nawangwe to rediscover the connection with this central nervous system. Because there's this connection. Era mwenna, no, kansaba abantu, mwenna abali eyo. Esimu etambule. Bw'obeera oli mulokole, by the way, balokole, they are used to being second class citizens. Mutandika okubira essimu, kubira Nawangwe essimu. Call him up. Say, Nawangwe, what are you doing? Call the council chairperson, Lona Magara. Mubakubira essimu. Call waliwo nani ono omupya, Dr. Crispus Chiyonga. I talked with him mutabani we yafa ojukira mutabani we yafa mu bizibu sijja kubiyingiramu awo nina namukubira kubanga buli muvubuka yenna e Uganda akwatibwako ensonga he's my parishioner kati gwe mulokole send a petition bintu bisatu are they abalokoles at Makerere? Yes. Are they suffering discrimination? Yes. Do we demand for justice? Yes. Is there a law about it? Yes, in the Constitution and even Equal Opportunity Commission. Ebintu ebisabibwa tubiwulide. Waliwo omuntu omu agatta bonna wuno. By the way, arguments bonna bwe baleeta simanya you are divided. No. Bonna ebbaluwa nzirina. Simanya pastor tayagala kola MOU, pastor ayagala mulimo. By the way, oyo sala sali kyekyasinga okumunyiza. Bo pastor Sempa ayagala mulimo. Ne waliwo omuntu gw'oyagala boluyi. Lwaki? But Pastor Sempa wants a house and wants a job. Sarah Sali
singa ojjako ewange n'olaba ewange abaagala okunkuba amasasi kuba abaagala okubba ki ttaka lyange singa saalasa lyojjako wandyendoote you should apologize to me singa omanyi sente ze nandibadde nkola mu Amerika waliwo bano boosanga bano baprofesa abali wano kubanga ayina ebbaluwa passport ki emu tenyina passport bbiri nandibadde nkola mu Amerika nefuna sente nine mutandika okunjogerako ebintu ebyo binyiiza ti Pastor Sempa mwavu talina potential ayagala sente simanya nonsense by the way abalala ndowooza baasirika naye nze nyina bwino wange nyina diguli zange nyino nandiba ne bwino wuuno banange mbasaba tufune justice ne bwembeera nti not in my time but nga Martin Luther we said I have a dream I have a dream that we will have a chaplaincy at where? Makerere. Even other universities, Cavendish University, Chambogo University, MUBS Nakawa, Mbarara University, Guru University. Wabere want equal. What we are asking for is equality. That is all. Not special rights. Esimu yange, aban supporting, esimu yange 0772 641028 0772 641028 mbasaba namwe muyingire mu campaign nangwe mumpa amagezi then okunsupportinga to create awareness n'okunsabira because olutawo lwa Mukama bw'oba obbye ebikopo nga bwe nagamba Bobi Wine ng'aggyeyo oluyimba luno lwatuliyambala engule tikikolimo ky'okutte tokwata oluyimba lwa Mukama n'oluteeka mu kimu bya politics no ekyo ekikolimo kimugoberera era ino oluyimba olwo duleka n'olwo Nawangwe atandisa ebya Farao kabaka wa Babylon ajjayo ebikopo bya Mukama obikozesa ebintu ebira no ebintu bya Mukama bisigale nga byaki bya Mukama give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God byebyo mubeere bulungi mweraba